ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontaktinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi, era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nanja mbuulize ku bye yayogedde, njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya emisango ki gye bavunaana omwami wange. Era yakikola kubanga yali ku floor of parliament n'ambuuza buli kimu, era nalaba baavaawo mu ngeri etaali nnungi. Gye saamanya gye byakkira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report. Up to now sinafuna report. So nsaba batereezemu mu kyabwe, era nze nsigala mmanja. Yagambye abantu abamu tebaliiyo tebe-existinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered, ayina national ID, ayina passport y'eggwanga lino, ate ayina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebe-existinga. Tetusobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media, because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Thank you.